Kadde bangera abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiririzaamu eryange nga bulijjo yenza omulangira basammula owammwe muli likinge ate era muscribinge ngera bulijjo kubanga muli mikwano gyange olwaleero nzize n'omwana tu omulamu nno leero gwenze nagwo munene ate mugumu omwana tu nsanyusa okukulaba abakulaba n'emitala w'amayanja beeyanjulire erinnya kubanga balaba akalenzi akaana akali awo nange mbabulira ekiddako amannya agange bampita Zebula sukaali w'abakyala musajja ndi actor musician Zebula mbadde manyi kisolo kibeera mu nsiko kikambwe nnyo era kyova olaba abantu beera mu nsiko tuli bakambwe muli bakambwe tuli bakambwe mulaga lege R&B kyekimpisa Zebula kyekikuyisa Zebula akati Zebula era ojja kwongera kubera ensolo gye weeyita nkambwe era n'omuntu wagiraba agirabira ddala nti ddala eyo Zebula akati Zebula olwaleero leero ndeseemu nekyenjawulomu kitono mayi bageeta eno YouTube channel bagiyita manya amazima kubanga bye tubagamba gaba maki gaba mazima meerere ate amazima ageeyogerera akati Mr. Zebula olwaleero tugenzeko oze mu kategole ya byakuyimba nakuzannya comedy firimu kakati abantu bangi nnyo abatandise abali mu kategole yammwe eyo naye nze ekisinga okunnuma kimu Zebula oba naawe kikuluma simanyi lwakimu abaana abato ate abayimbi abakulu bwe mubanga naawe weevuddemu otegeke ekintu kyo nga ggwe omuntu ate omuyimbi oba ono abadde mu kategole eyo baya comedy n'omugamba nti jangu nange onnyambeko tusitukagane ffenna nange onteereyo omukono tutambule ffenna lwaki tebakyagala mulimu kiwulikika kitya kojja ekintu ekyo kiri bwe kiti mu ndowooza yange eyo kuba nze sibitegeera nnyo mu ndowooza yange indasitule eyo abantu abamu kati ng'abayimbi abo beeyagalizangabo beeyagalizanga bo okuyitawo okwefunira kye bakola kye nabo okuba nti baagala ekirungi nga bo mayendo Uganda bwe yatuuka nga bw'ogimayo ebizibu byensinga bingi buli omu yeeyagalizanga kye Zebula guno baguyita omukutu manya amazima waliwo mikwano gyaffe oba mikwano gyange abamu bali muno mwaffe abamu bali mitala w'amayanja ng'ayinza okulaba Zebula ng'ekintu ekyo yakyagala naye nga Zebula talina ntandikwa esobola kyeyimirizaamu nga ggwe n'akuteekamu ssente ze n'agamba Zebula oyo alina ekitone bwe mutunulira bwe nti alina ekiki weza kutunula ndaba ofaananamu kangeri ya kamiliyoni kubanga mwenna muli basajja abatono ate bula gwe Zebula kojja ne musajja muyimbi akati DJ naye ku nsi oyagala kukubira mulaga omuntu abeera n'ekitone mu mutima gwe oba mu bwongo bwe Katonda kye yamuwa nga kikyenga ye naye nga entambula yakyo ate gwe nga weetikka ebintu bingi weetise laga nga bw'ogambye ate mpuliro MC ate oli muzanyi w'akatemba kuba ndaba byanjawulo oli ajja kwamba nti njagala Zebula oyo mu muntu nsirizeeko nga bwajja bwe bayinza okukusaba Zebula oyo njagala mu muntu nsirizeeko nga bwe yaŋŋambye naye kati nga yayisinga kwagala ekintu mwenyi buli muntu aba nekimusanyusa nze kale singa okunsanyusa bwe nfuna ekimaama ky'abaana nekimbiibizaamu awo tugenze mu ndongwe nekimbiibiita nekisooka kinyizirizaamu ku mazina newe kibikkula bubikkuzi kisambi ogamba oh my god okwegamba obitegeera ogamba yembeere kati gwe nga ggwe muli nga ggwe weekakasa kinti ekyo omwana ne bwampa kano amusoga akayita akadookooli n'akuwa akadookooli n'okakwata akadookooli n'ogamba nti wekwata akadookooli bwe nti ate nange awo mpulirirawo ddala era balina n'enjogera egamba abasoga abo edange edido kadde bo bakawulire edange edido kaba kategeeza nti ekikyo
Kye kyange ki kyange abasoga bakoba era bategeeza kakati waliwo atamanyi lusoga waliwo ayagala okumanya amazima kati nga yetakategedde bulungi nga ayagala okamunnyonnyole mulimi lwakola si lwategeera atamanyi lusoga kyeŋŋamba kiri bwekiti omusoga lwaki njogedde bwe ntyo omusoga kyategeeza nti ekyange kyekikyo n'ekirala kikye nga kyategeeza mu ekyo nti ne bw'onootwala ekiri eri ekikyo era nange nsigaza ekikyo akati guno omukutu gw'oyiseeku gulabibwa abantu bangi ne kati njagala zebula okoole naawe abantu alina abanaakulaba kubanga zebula olina ekitone naye tokoze eki abakulu bano abayimbi bo abakulu mwemuteeka tebaagala kujja lwaki ensonga eyo lwakuba twagibuusizza amaaso naye ng'ate ensonga nkulu kubanga omuyimbi omukulu mwemuteeka ate bo ne balowooza nti tebaagala kujja naye basookeramu mmwe nga mmwe muli naye n'alyoka avaamu kati nina mukwano gwange sijja kumuyisa nnyo naye yategeka ekivulu n'afuna abantu bangi nnyo naye ate ekyasinze nga nze okunnuma abaana abato ate bo yabagobye bugobi bo tebakola ki ate nga naye yali badde nga bwe yatandikira awo mu bato kuba naye teyatandika gyali lwaki tebaagala nnyo mmwe ate kubayita bo baagala kwerondamu bweronzi ng'ate yali badde baga tusookewo emijiji gino emito nagyo gyegombye ffe lwaki tebakyagala kati gweoli mu katigole eyo omanyi mukama wange music nga omumanyi sanko ya music kati bwalowoozaamu gye nvudde waabwe n'entandikwa gye baatandikamu tebyali byangu kati ebyammwe omulembe guno byebyangu bizibu kubanga ebyakaakati bya mwana waani kati gwe baagala nnyo kumanya zebula bagenda kunoonya naye gwe naye bw'onooyitawo onoosobola okuyamba bano nze sobola okubayamba lwa nsonga kuba buli muntu asobola olowooza wa gy'ayise abamu tebalowooza gye bayise n'atalowoozamu kuyamba gundi ali bw'ati baŋŋamba nnyo nti abavubuka ekibalemesezza kati n'okukola emirimu egibawa ssente ge mazima kuba eno bagiyita youtube channel manya amaki amazima nti mwabavubuka ate kati omulembe guno temukyayagala kukola wabula buli omu olugiramu bw'ati ayagala genda kukwata kadookooli kakati n'alema okukologa nti kampatikane nfunengayo akasente nga nsuula 5 nange ngende nkola oluyimba wabula atandika kubeeraawo kutandika genda kukola maloboozi kakati buli muntu n'alabanga ate mmwe kati mmwe tubatwalangamu ababa abayaaye kojja ekintu kino kyandibadde bwekiti kimu kirimu omukisa ne edito oyo gwolaba okutandika kyaba atandise mubaamu ki omukisa kojja ebyokukola twandibadde tubiraba oba twandibadde tubyetaaga ebyokukola mu ggwanga nga woomanyi byakyuka byakwetegekerawo ki mulimu kojja teri muntu atayagala kukola kojja okitegeera teri atayagala kukola naye ebyokukola oluusi bye tutalaba bye tutalina ate ebyokukola olina teekawo ssente olina kunoonya ssente obaako kyokola kyokola kojja osobola n'okuyiiyayo kyewandiyiyiza naye n'okikola n'oteekamu obusente bwo bwe wanditaddemu kojja ne bukola ki ne buggwawo kyekiri kyenyinza lwaki ntambudde bwe ntyo omukisa kojja wasobola okuba nga tewali mukisa kojja wandibadde oyiiya kyoyiiya naye ng'omukisa tegukola ki teguliwo omukisa gwandibadde weeguli naye abantu abasinga mwenga mmwe abayimbi oba abali mu katigole eyo eya music bw'okola bw'otandika okuyimba tugeze weegombye research ate gwe research oyagala kumutta akole ki aveewo n'ogenda eyo nooza kati nga alimpa
bwe yali n'enkima bwe ntambula n'enkima abaana battu ne batuuka n'okufa kuba akutte ki naye ng'amaanyi ago ge yanoonya omukisa tetumanyi gye yagakola ki kiwulya bulungi kakati abantu ne batya embeera eyo kuba Katonda yageraga nti olaba oli yafa ono yalina nkima enkima neefuuka enkima pya bulungi kakati embeera eyo abantu bwe batyo balina kukola batya kojja kyalimpa ayinza okuba yeyajja n'enkima naye ng'enkima eyo teyaliimu enkima ayinza okuba yajja kuzina sitayiro ye sitayiro nga yankima nga boona kojja nga boonaabeera ng'obaako ekintu kyo kyotambula nakyo bakadde bange era batulaba katuwumulemu